Mama mutunuleni. Bagenda mu Kivulu ekya Nyegenyege. Kale abaana kuwononesa. Bagambye nti no teriyo omwana anaasuka myaka 18 mujja kubalaba. Ani agenda okubeerawo ng'amupima tireetere leeta birth certificate olyoka oyingire. Kasita owaayo ssente ekyo oba okoze eki oba ogenze. Kale bana abazadde mwemererebo omwana wo abanga ali jjinja fuba okulaba ng'omukubiriza nti munaye tolinnyayo. Ate musabire wakiri ssente zimubule eziyingira mu Kivulu. Mukama amuweeza ebirala naye ez'okuyingira mu Kivulu zibe nga teziriiwo. So njagala kubasaba nti tweyongere okwenyweza ku Mukama ne Mukama anaatuwummusa. Tubaagaliza obuweereza obulungi, twongere okusabira Omulabirizi anaddako maama nga bw'agambye baneemukolagane naye tulabe ng'obulabizi bwaffe bugenda mu maaso. Waliwo ebintu bingi ebitandikiddwa bye twagala okulaba nga bigenda mu maaso. Njagala kwebaza ttiimu y'abasabadikoni bano nti tulina obuzibu kaakati. Abazadde mufeeyo nnyo ku baana. Abazadde embeera weetuuse olina okwefaako ku baana bo. Olabirira abaana kubanga kati ebintu ebiriwo. Mwawulidde Parliament yafubye okulwanako ebivulu ng'ebyo ebireeta obuseegu mu ggwanga lyaffe lino, naye gavumenti yeetunuulidde ensimbi. Tugenda kufunamu ensimbi nyingi. Waliwo abazungu bangi bagenda kujja. Bannange bino byakwebeererawo kaakati. Famire yo gitunuulire ng'ekyomuwendo. Abaana bofuba okulaba nga gw'obalabirira. Bw'onooba tofuddeyo ku nsonga eyo tulinga abaweereddwayo kaakati kiri eri gye muli abaana okwefaako. Abasajja bano abajja ne bwe muwulira nti nno okuba abawulire bagambye kya aba tiketi zigulangako keeke eyo kya olw'okubanga bamanyi tibabaguliddewo. Ffe ekkanisa ya Uganda banaye tulwanyi nnyo okulaba nga tuziyiza obuseegu okujja mu ggwanga lyaffe lino. Era bwe twagamba nti no tetukolagana basajja nti kino kye gavumenti kyayogedde ti bannange tukkiriza abaseegu bajje kubanga bagenda kutuwa ssente ezo zongera kwonoona ggwanga lyaffe n'okukotogera eggwanga lyaffe. Naye bwe tunaayimirira ku Katonda, moto yaffe egamba kuba Katonda n'ensi yange, si kulwa abaseegu n'ensi yange. Kati kwogera ku ekonomi, naye ekonomi yaffe ejja kuterera nga twenywezeza ku Katonda, kubanga ye Katonda ayinza byonna, ye Katonda afuga byonna, ye Katonda akuba ekkoona awatali kkubo. Twali bubi nnyo ng'Omulabirizi, naye bw'olaba kati Mukama gy'atutuusizza lwa kwesiga Mukama atubedde okukola. Nze ndowooza ne Uganda mu kifo ky'okutuunayo abaana baffe bano, kubanga bano bo tebamanyi, bo bagenda mugenzi mu binyumu, naye ebyo byagenze mu binyumu gyafunira abanaamulimbalimba tibagenda kumuwa ssente enzungu. Kakati ate omwana oluwulira ku ssente enzungu alalukabula lusi. Kakati abaana ne batwonoonekako. Mukuume abaana bammwe. Badde neebaza aba Royal College ti abaana